Oli kuwenda boy UG Mr. Lee akoledde Diana Nabatanzi surprise ku live nabyo mbikuleetedde ate byo ebya Don Asia mbeera mbi wuno ambulance nabyo tobisubwa wamu ne kapere akwatiddwa lwabwenzi n'amalala agasinga kawo togasubwa nga tetuneeyongerayo mu maaso mbadde nkusaba ompere video no like tusobole okweyongerayo n'amawulire gaffe nawe ate na subscribinga tukusaba osubscribinge nga tetunnelabira basponsa baffe Hajat Kaloddo omulombi w'edduwa agamba gwe wenna alina ebizibu eby'enjawulo jangu akulombera edduwa oterere era nga osobola okumukubirako ku namba ye eri awo wansi wamu ne ba Biva Organic Health and Natural Products katweyongerayo n'amawulire gaffe ate ddwo olunaku olwaleero Mr. Lee ne banne aba B2C abalala olunaku olwaleero we bagenze ne bakolera Diana Nabatanzi surprise ku live we babadde nga bagenze ku Jerere era ne basalawo bamwebaze ku live olw'ebirungi byabakoledde n'okubabeererawo mu kino ekiseera nga balinayo konsati yaabwe era nammwe kambalekereko ka video mukerabireko tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Ate ddyo libadde ssanyu jjereere erisanga lya Mbogo oluvannyuma lw'okusisinkana baganda be babadde aludde okulaba wali mu America era nga we twabaleeterako mu vidiyo zaffe ez'emabega waliyo omukyala eyali ava e Boston eyavaayo n'alabisalabisa n'avuma Nabagereka n'amugamba nti bo olunaku lwe balijja mu Boston bali alimulabisa era n'amuvumaavuma naye wenjogerera essaawa zino we bagenzeeyo ye talina kye yamukoze era yalumiza bulumi. Ate ebyo nga tubitadde ebbali zo essaawa zino we twogerera ye kapere ali ku poliisi era nga avunaanwa gwa kukwatibwa mu bwenzi era nga kigambibwa ye kapere abadde ali kusigula mukazi wa neiba we awo neiba we abasangidde nawe kambikuwe obyewulirireko nga ye kapere yeewozaako. Chichi, I'm telling you, man. This is my friend. What are you doing now? You are stubborn. Don't fight me. And you fight me. You can fight me. I'm telling you, man. Now you are coming back. You know to stop on me now. You are saying you guys what will I be able Ate byo ebya Don Asia maziga meerere era nga we twogerera essaawa zino ye ali mu ddwaliro oluvannyuma lw'okubonyaabonyezebwa wali we yali ku deportation era nga kigambibwa ye we yali ng'akyali eyo yali aweebwa byakulya nga si birungi era nga we yazze wano mu Uganda n'atandika okulya ku mmere ennungi eyamwafekitinze n'alwala era we twogerera essaawa zino ye bambi yeetaaga ssaala zammwe nawe kambikuweeko omwerabireko nga ye ali mu ddwaliro mwebaleko kumira ku Wonder Boy UG tubaagala nnyo omukama abatukuumire. It's another beautiful day. Haters, you should woke up and worry about it. Mwami wange n'akwatibwa gafula ne musangayo naye bantulugunya nze nga wengenda okusimba layini y'emmere ku kifo ky'okuddiika baginjulira. Subhanallah. Naye Katonda ono talya nguzi bwe yakola enteekateeka y'okukwatibwa kwange yansanga nina muwala wange yannwanirira ng'akuba n'alongo save me. Kati ate n'alongo naye n'atandika okubaluma ne batandika okumuteekamu ebigambo nga buli lwe bamusanga bamusooseko ebigambo biki lwaki wekufaako kati oli ku deportation lwaki weefuula akyamukolera omwana yabaddamu ekintu kimu nti nze oli mukama wange mmwe sibamanyi era kama muwombusa bambi mukazi mulungi bambi kati olaba esizatukubanga nnyo okolaba twakukubanyinaalo ati waliwo
waliwo ekifo nga tusobola okugendawo netuwumulirayo kungawo waliwo akasana mu prison naye nga bannayuganda we bansanga eyo oba neewunsise bwenti nga banninnya ku magulu ne bantambulirako omunnayuganda yantulugumiza mu kkomera bankasi nagenda kuza obuntu bulamu ate nga nebaza allah eyamumpati nga ndaba balabe nze nga buli wempitawo nga ngenda mu ttooyi nga bakuba enduulu nga baseka he naawe opama mu ttooyi gye tupama wakulengera ng'otudde ku katandako olya kubusi ng'agamba he naawe olya kubusi bantulugunya mentale but Ugandans naye katonda yamala nakibisaamu kati ate kyekyabamalira okugumiikiriza bwe nakozesa mu prison e Saudi tebabamalira bwe natuuka wano tebamakinga sure nti bateeka mu baana ebigambo bajje basireko emisango abaana ne bajja ne bannumiriza abamu ne bampayiriza n'okumpayiriza nayeyalemererwa waliwo eyaŋŋamba weegaana omusango ne ŋŋamba nedda sigenda kubeegaana kubanga we baali batukwata twali fenna sijja kubeegaana nze kamba akkirize tulabe allah kitakenda tusalirawo kubanga omuntu okukkiriza mukwano amagezi gembawa olaba maama kirumbawo oyo gwolaba gwolowooza nti akweragirako gwolowooza nti ali selfish gwoyogerera nti atujja ku ssente zaffe mukwano first of all amayumba ge tuwangaliramu tugapansi